Kale weewaawo mukwano gwange omulungi gy'osinzidde njagala okubanga nkubuuzaako gy'osinzidde okubanga otugobera Kampala Media TV tuba tutuuse butereevu kutuusaako ensonga ezisinga okubanga za muggundu nga za muzinzi yonna gy'osinzidde. Mikwano gyaffe abali wano munda mu ggwanga erya Uganda njagala nnyo okubanga mbeebaza mwebale kubanga mugoberera ensonga nammwe abali emitala w'amayanja abali mu Amerika, abali Buwarabu, abali Canada, Japani n'ebitundu ebirala twagala nnyo okubanga tubeebaza okubanga mutugoberera. Ssemaganda Moses Sopo omuweerezaawo yenze abeera omutesitesi era omwanjuzi w'okusunsulira ensonga ez'omuzinzi gy'osinzidde okubanga otugoberera. Olunaku lulungi olwaleero nkusaba okkalire kuba kati bye tukuleetedde biwerawerako n'olwekyo ogenda kubanga obinyumirwa ensonga zonna tubeerenga oba oliawo tuzikenkuka. Wamu nange nkuleetedde omugenyi wange agenda okubanga akulamusaako mu maaso awo ensonga zetugenda okwogerako big issues, national issues, nsonga za bufumbo, nsonga za ki, nsonga z'amaka, nsonga wano ne wali tugenda kulaba bigenda maaso wano munda mu ggwanga erya Uganda tugenda kubanga tubitunuulira. Kaakati kalira ndabikenga nkuleetera omugenyi wange ensonga tulabikenga tuzikwasa. Subscribinga, sharinga, commentinga, tambuza ku TikTok, tambuza wonna ensonga tulabikenga tuzikwatako mwe mwenna abagenda mu maaso okubanga mutugoberera. Mikono gyaffe abaddema gospel promotion webali okubanga bakutuusaako ensonga zonna, abaddema media gwayagala okubanga tukolera photoshoot ayina emikolo oyagala tubeere nga tukwatira omukolo gwo ogw'embaga, birthday, kwanjula, buli kyonna twakuleetedde ebyakabi ebigenda okubanga ate munnange bikolebwako. Kale katujje katono nnyo tusoosootole. Nga bwe nkusuubiza butereevu tutuuse bulungi wamu nange ndi n'omukulu oba ssenkulu wa Men's Forum wano munda mu ggwanga erya Uganda. Omukulu Lauben yakkalidde dda tugenda kubanga tusunsula ensonga ez'enjawulo eri ne waffe gye twakulira tugamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa. N'olwekyo mukulu Lauben kalabikenga abalamusaako abalabi baffe ssebo tusanyuse nnyo okulaba. Nange neeyanziza omukisa gw'otuwa Ssemaganda n'abatulaba emikutu gyonna tamanya nze Muhabuzi Lauben okuva Men's Forum Against Domestic Violence Uganda, kibiina ky'obwana kyewa ekikulemberwa abasajja abatakyagala kutulugunyizibwa ate tebakyagala kutulugunya. Ekyo Ssemaganda nakigamba bulijjo nziza nkikugamba nti mu pulogulaamu z'okola ekyo olina okuba ng'okikola ng'okigamba abatulaba n'abatuuliriza nti oli musajja atakyagala kutulugunyizibwa ate takyagala kutulugunya. Bwe bakutulugunya vaayo oyogere. Sikumala kusalako ebitundu ate nomala ate bino babisazeeko yogera nga tebanabijjako. Mukola obene ekikola ovuga speed. Kyogamba nti kuba luli tubaye tumanyi nti abakyala babadde bakaaba kano just katono nnyo kutugenda kuddayo eri ku byaffe. Kyogamba nti waliyo abasajja abatulugunyizibwa. Tinuwana witawo na weekend omusajja ebintu amaka gonna bagajjeko ne bagasuula eri mu kasero. Mbagajjako omukazi bakamara kumusalira emyaka 15 n'omusango tugenda kuguddamu kwetaka kumusiba emyaka ngana mwegi mayisa because bw'obanga omwami akulemeredde oba omukazi akulemeredde alina bamuzaala mubakwase nti omwana wamwe wuuyo oba obaite bagenti nze yanemeredde wuuno naye toyinza kumala kumusalako ebitundu kati ate omutijja ogenda kuddako ogenda guyigiriza otya. Awo tuyitiddewo buyitizi twagala nga ggwe ali mu nsonga zino ez'abasajja mu ggwanga general endowooza twetuludde okulabaganako twagala otusiigire ekifaananyi eggwanga wawe liri mu butabanguko bw'abasajja embeera eri etya mu maka essaawa eno wetujjidde ku mpewo. Twagala kwebaza nti we twajjira mwaka gwa 2014 twasanga abasajja basirika naye ndowooza Ssemaganda gye tuvudde olaba nga kati waliwo kale omusajja avaayo n'ayogera nti bannange mundaba kuba ne ssente naye waliwo antunya wakati mu ssente zange naye mpulira emirembe esikola ki siina bannange ndi musajja naye waka waliyo abaana abatali bange okusinziira bwe ndaba.
ebyo tibibaddeewo ebyo bwe tubiraba twagala bibeere bingi omusajja luli abadde tasobola agenda ku polisi kuloopa kubanga bwagenda kuva mugamba oli musajja ki temagana tuli musajja kati nkirabe kati yo omusajja bwe bamala omutulugunya agenda afe agende mu kisenge sikwegalira afe kubanga wano mu masekati ga Buganda balina engombe egamba ekifo ky'okuswala nfa nowulira ddala bateekateeka omusajja nti ekifo ky'okuswala nfa naye nga siswadde kati ate bo bali abala bagamba ekifo ky'okufa wakiri kola ki nswala oba ndoopa kubanga ekiswalo kigenda naye ekifo tikugenda kati ntuvaayo ng'ekitongole ky'abasajja omusajja bw'oba embeera gy'oyitamu nga si nnungi teri kikulobera kuloopa mbutuvadde bw'omala kuloopa ate obeera musajja nnyo obeera musajja alimu obuntu bulamu kubanga omuntu mulamu yaloopa bwe bamaze okutemako ebitundu byekyama taloopa kubanga olina okuloopa nga bikyaliko osobole okubikubumirako oteeka okuba omukazi nga tebannakusalako ebbeere ogenda oloope ate sikumala kulisalako ate n'oloopa we banalisalako mu luzungu tulina ekigambo kyetuyita irreversible tekikyadda kati ebbeere lyo baalisala lyavaako kati ate agenda okufuna ngaomaze kuba eno gye bakusala ebbeere akubuuza kiki ebbeere neraga tolirina onabulira tebalisalira twagala babeere gabeere kwegali enyindo zo nga kweri buli kimu katonda kiyakutonda nakyo nga kwekiri bwowulira okubanga ekisooka semaganda obufumbo si bwakufa nze nga nindaba abantu bali mubufumbo naga nti nja kufa n'omusajja ekikufiisa n'omusajja ki nalayira kubanga amateeka ge tulina etteeka lya domestic violence 2010 ligamba bw'owulira ng'olemereddwa ng'ebyoyitamu si birungi genda oloope kati abasajja bano babeerera abazibu obutayagala genda kuloopa naye gamya byemalira kati bwayagala kubyemalira n'agaana n'akwata mukazi we omukono okugulu nga bamusima mu mbuga z'amateeka kubanga be gyebali baba bakulinze omala kumuteera mu mbuga z'amateeka mwana mulenzi ono nga bamusalira emyaka 10 kati eyali akwana mukyala we kati bamuteerewo oluwende nebamuteerewo n'oluguudo olukole nga lulimu ne kolansi kwegamba wokola akatabangu oba owakaganya bano abaali begwanyiza mukyalawo omusajja alaba akatambi kano amazima tolina wogenda gajja kujja kukkana akatambi era semagani nagamba olumu abantu bakuleeterenga ebicupa bya soda ne munsawo bateekemu kubanga obataasa esente zaabwe okusigala mu nsawo because abasajja bonna abalwana nti mukyala wange bamukwana bw'amala kukola ekizibu bano ababadde bamukwana ng'osibidde ebizira emyaka 12 bebabolekera mukyala bakakase bulungi ti bateddeko ekijji twasumuludde dda twatandise dda okuba nga tusunsula ensonga n'olwekyo mwami Reuben omuwulira bulungi muhabuzi omuwulira bulungi wakati nga atanulula ensonga kyo kyenfunye mu kyo nti kati abasajja baimprovinze wakati mu kwerwanako twagala beyongere ekyo kyali kitono twagala nga mu mbuga z'amateeka twagala abasajja abakeera kwero C1 ng'obadde ekifo kyokugenda okukwata omukyala kumutta keera kwero C1 kyamani agende kuggulawo nga abasajja 40 basimbye nga buli omu agamba mukyala wange yanyumya ekyomuntamu mukyala wange enamba litasamba mukyala wange yangambye abaana si bange mukyala wange bwendete bere tafumba bye twagala ebyo twagala abantu bategere nti abasajja bano babadde bagumira bingi ate nga nebye bakola bingi mu kifo ky'okutwalira amateeka mu ngalo wakiri bagende eri abamateeka babatawuliza titukyayagala musajja abasajja mwine ebibatawaanya nkuza kubanga semaganda omusajja bamukuza nga ye talina kwogera bizibe byayitamu bwabyogera bagamba leka naawe naawe tolina maanyi kati okubeera n'amanyi kitegeeza ki kanfunye emifungo kati kitegeeza nti bwemala kufunya kati ate waliwo abalina peeni ofunya nga ne sente bw'oleeta oyenda kuddala ekikonde okiwumuze ku mukyalo oyo okiwumuze ku mwana muwala oyo bali bagaye ezo miliyoni 2 omanyi bufumbo muno mwe tuli mbwana semaganda waliwo abaagala bunaku nga tulwana lindako kyogamba waliwo abakifunamu mu Uganda tulina ebitongole ebikola ku domestic violence tobibala nakubibala naye minisita omu yaŋŋamba ogamba abasajja baleme tukuba tunalya gwe
because omusajja bw'ataweerera abaana be bw'atabaleetera mmere bw'atafayo ku mukyala we bw'atafayo ku kika kye bali bagenda ne bawandiikira doona nti mutuwe sente waliwo wano ali obubi waliwo wano abasula enjala naye ng'ate ali obubi ye awandiise sente awandiise proposal ekitongole ekigamba nti nze mumpese negende enkunganya abaana bo ku nguudo mbagulire ebyokulya oyo nokubamutuza ti domestic violence akome yakifunamu buli abaana amaka buli wegasattulukuka abaana ne babeera ku nguudo ye nga abakuŋŋaanya semaganda okubeerawo nga toyina maka oba nga toyina mulimu waliwo akifunamu gweobutaba na mulimu waliwo ayogereza bali mupesene nonyeza abantu emirimu kitegeeza ti obutaba na mirimu waliwo abalala balya embeera yembi omulabi waffe kimanye nti waliyo omuntu agiganyulwamu agifunamu buli obutabanguko ebubeera mu maka waliwo abantu aba beneficiary abaagala bubeerewo bo basobole okwekumira nga bakifunamu. Mukulu Lawben, njagala tusooke olw'obukugu bw'olina butabanguko ki obuliwo kati essaawa eno obusinza okuleeta obuzibu mu maka? Ekisooka amaka gonna gafa mikwano. Amaka gonna ag'omugagga ag'omwavu agatategeera agategeera agamanyi n'atamanyi gonna gafa mikwano. Ate Mwami Lawben kyogala tetube na mikwano mu maka yakujeka abantu abo bonna nga bw'obalaba buli omu akuliko kubanga alina kyakunoonyaako ate gwe tolina kyomunoonyaako. Ekitolina ogenda kijja nobona kuŋŋanya TV z'ensi eno akuwako akatambi g'okayina abakagala banaakusasula. Emikwano amaka gonna agagudde ekigasse mikwano mbutuufu gayimiridde lwa mikwano naye nakyo nja kugikutegeeza tujja jawulo tegeere eriwa gyolina okuba najyo. Tematema omukyala yenna ngaobufumbo bwamulema tayinza kuwa magezi kubibeeramu. Tekisoboka. Omusajja abakazi bamulema tayinza kuwa magezi gabeere na mukazi oyo. Totandise kulabayo. Ontandise okukiraba. Omuwala yenna ng'empisa yina mbi agamba kimu abasajja bonna babi. Abasajja bonna mbwa. N'obuuza yakafuna bammeka kubanga waliwo amulina nga yamugondera kati naye ali mu mbwa ziri. Abasajja bonna kasasiro owuwe kubanga mikwano gye olw'okuba gyali kasasiro kati yalabyerera nga abasajja kasasiro ekifo kyoka mikwano gyange gira amagezi gye bampa gyali kasasiro. Obufumbo bwonna bufa bwa mikwano. Obufumbo bwonna ekibusse ne kibutta kasita emikwano gino tojawula togenda sigaza wadde mukyala wadde omwami tolina togenda sigaza. Emikwano ne givaako obuzibu. Bw'oba n'emikwano nga mu bulamu oteeka okuba n'emikwano egi ogusooka akulagirira nti bw'oba ogenda sulanjala waliwo omulimu oyo tomuta kubanga akulagirira omulimu weguli. Owokubiri ajjira mu mbeera ebitabuuza kyekikubaddeko obuzibu ki tasooka kujajira. Oyo wakubiri. Owokusatu akugamba nti amaka ojja gasobola nange mwendi akugumya. Owokusatu akuleetera ku ssente tabuuza oyagala zaki. Owokunaayo oyo tabuuza semaganda Mwami Lawben mbadde nsaba ompe omutwalo oyo tabuuza nga sirina ngenga zaki era semaganda egyo emikwano enabwe oba nagyo mbulamu oba ogenda kuyitamu. Abalala balina emikwano naye nagyo yena nakyo giri ena talina kyamuwabula ye buli kyamugamba kimwonoonera kubanga bwe kimala okwononeka ate yakifunamu. Ekyokubiri bwagamba nti ow'omwami vaayo nange ne mukazi go kange olwo bwe mubeera babiri agenda kuwa amagezi agafaanagana naago because ensi emukalubiridde naye ensi ekukalubirire kati afuna gurupu ye olwo gurupu ye etandise kuwera. Omuntu ali mu bizibu omuntu eyalemererwa anoonya banne bamwegatteko bonna balemererwe wamu aleme kuba yekka eyanoba mu bufumbo ayogereza banne banobe baveeyo abeere ne ttiimu ewera
okiraba atalina sente anoonya tiimu abatalina sente bavuwale wamu waleme kuba yekka. ebigambo bino bikulu nnyo. Owokusatu yetayagala obe ku kintu kyonna kyokola kubanga naye nyini talina kyakola kati mwegatteko kati abo buli omu olina okubonawo sayidi emikwano gino bwogiteeka mu minzaani olaba gyolina gye weetaaga. buli muntu yeekubekube mu ttooki otunulire ekika ky'abantu b'oyina kubanga abantu b'oyina bagenda kuditamininga nnyo kikyoli obulamu bwe kye buli. oli ng'ayombesa bba olwokuba yayombesa bba n'amuleka kati abeere yeka mu nsi eno naye kafune banne tuli b'amaanyi. towulirayo abakyala bamu bana bagamba nti ba activist abakyala abamu alowooza nti okwogera ennyo n'okwogera bingi kimubeeza w'omusajja. abasajja tebalina bibatulamu naye akasiisira mwasula ate omusajja akalinako 70%. mbudubu abakyala bangi abalowooza nti bamanyi ate nga tebamanyi. omanyi okumanya omala kwogera toyinza kubona batiize mmanyi nga tetunnawulira ku kyoyogera sooka oyogere bategere ti bw'olaba ng'osirise kyolaba abagale bagamba atayogereza kolaki asirise tiyejjusa ate kyekimu n'okwogera kubanga waba toyogere teri akutegeera naye mala kwogera bagati bulijjo tubalezerooza alimu amagezi. kati abakyala abamu okuwangula omusajja olina okwekomako lekera okwogera ennyo. emikwano gyo gino abalala banyuka saawa 5 kasita okimanyi nti omwami wange anjagala saawa emu nga ndi waka abalala baleke mu kkubo linnya kaboda mpaka waka kubanga bo balemwa. ate semaganda kankubuulire teriyo omukyala tayagala muwasa taliyo semaganda kijje kunze. abakyala bagamba ffe tuli balalala kwekola eyo mboozi yakumalwa teriyo mukazi kabe nga alina esente kabe mwavu kabe tategeera kabe ategeera ayagala musajja nebwaba nga alina ama 50 naye ngaategere nti nyina bwayitawo omwaka waliwo ajja nandaba kutuulako ku meeza nti nyumyamu kati abala agamba ndize byabasajja nabita akulimba yabita mwaka guno naye ogujja ajja kuba ali ekyobubiri abakyala bano balaba bona nobwaba yanoba ate bwamala kuba n'omufumbo gyabadde atula entende nayingira omuzigo gwe kati buli ayagala yamulyako aba afuuse ng'amenvu buli ayagala yagulako kati oyo mwegendereze ng'owasa kubanga omukyala yenna bw'aba agenda kufumbirwa asooka kubuuza biki ebyaliwo emabega ne mukyala wo oli era nga ekisomagana agamba kireme kumbaako omukyala ngenda muwasambuze nti mukyala wo yasooka yabaki ayagala okumanya kubanga manyi lwaki ayagala okumanya mutuufu ate emikwano giri gye twogedde kuyinza okuba gye gyamuleetera okugenda wagita watulako wansi nowevaluetinga noweebala abalamu nolaba nga emikwano gye walina gyakulemesa omukyala yasooka ono owokubiri ye onaabeera naye nga gikyaliwo. tulabye nga obufumbo obusinga bukyankalanye lwa mikwano tulina ebiriwo kati oli profesa ate tugenda kukolanga ensonga ez'enjawulo tukisobola zimalayo ne batuwa ennaku 5 waliwo ebigenda mu maaso kati tulina obufumbo bw'abantu bw'osobola okuyita ba celebrity oba ab'ettutumu tetumanyi ki kigenda mu maaso but definitely tulaba nga waliwo obutabanguko bweyongedde nnyo naddala mu bantu bano ab'ettutumu ate nga be bantu betwandirabiddeko oba oliawo ne tuguma. Waliwo katusookera ndowooza ewa musajja mukulu Ssuuna Ben kubanga inspiring abantu bangi abavubuka bangi ogoberera mu maaso ebigenda mu maaso ensonga za Ssuuna Ben zino nga ggwe akulira abasajja mbadde ngenda kugamba Ssaabasajja ne nnyini kyekitiibwa ali omu nga ggwe ssenkulu w'abasajja alwanirira eddembe lyabwe ensonga zino tusooke tuzitunulemu abantu bana munywanyi wange Ssuuna Ben mwe abantu oyinza ojja kugenda kwesanga 60% teyagala Ben abeere n'omukyalo oyo
ate emikwano gy'omukyala gyonna gimugamba Ben talina makulu. Katuddayo ku biri by'emikwano tuddayo. Ekirala singa Suna Ben omujjako erinnya lya celebrity oba serebu ate ng'abeera gasemaganda ne Lawubeni. Kituufu. Kati sooka omuggyeko kiri kyotamanyi yakijja tomanyi naye yakimuwa omuteeka okimwambuleko boti omuggyeko eganduuleyo ojja kulaba Suna Ben gwe kennyini nga tokyamwita mwami Suna Ben sooka ogye tulabe. Tusooka tujjawo bino byonna kubanga olwokuba aliko kali omanyi Katonda asobola okukuwa akantu naye bw'aba akakuwadde ate kasobola okuleetera okufa nga tonatuuka kubanga nti olwokuba nakakanya kaserebu kataafe kyogamba nti ekitiibwa ky'omuntu kisobola omuleetera ekitiibwa kyofundde Katonda kyakuwadde kati saawa zino mwamirabu eno omulaba n'akeera ku makya ng'afudde nga bawulira nti wali akabadde akale ewake bagamba mukazi yamusse naye nga yasse ali wali ebbali kati nagambye nti Suna Ben esaawa zino bwe yali afuna mukyala we bayinza okuba bwe yamufuna nga bamugamba nti mukyala jakuba mulungi abo bonna nga babamusuuza n'omukyala kyekimu nga nabo babamusuuza balaba kati Ben yafuuka walinnya sente afuna nanyingi nnyo kati agende yafunye n'abakyala abalala niyerabira nti bwe yali afuna Suna Ben yamufunanga Suna Ben teyafuna ono celebrity kubanga celebrity alina gyafumba obwa celebrity bufumba semagana bwoba okyakolera bwa serebu bufumbe ewuwo ojja kuba wasaga webagenda naye bwe tukwata Suna Ben naddayo n'anoonya mikwano gye n'abeera omusajja n'addayo wali ojja kulaba ng'akute mukyala we n'amuyingiza mu nju n'amugamba nti bano bonna mbaggalidde. Kati babiri ffe kati ababiri ffe ababitandikira wali jjukira wali nga nkugamba ekyokubiri abaana bawala bano n'abaana abalenzi bano obulamu bwe bukyuka bo basigala obaka enjogedde okategedde bwana Semaganda kaddemu abaana bawala abeera n'omusajja ebintu ne bikyuka ye neerabira okukyuka ntandise okukategeera kyogamba nti waliwo embeera ekyuka naye ate gwe n'osigalanga wali we wali waliwo abaana bawala nga mu butuufu omukyala ali mu bufumbo nga mutuufu omusinga lwolwala oyinza okuza nti alina emyaka 25 naye nga ali 45 so nga embeera y'obwasingo yagivaamu naye ate n'ayagala abeere mu bufumbo ate yeeyisenga singo kati yasinkana mwami Lawubeni ono ng'akyasula ku mukeeka mukatonda nomwagabira emikisa gye n'amugja kakeeka n'amuwa omufaliso olwo n'asigala ng'akyali ku mukeeka akyalaba omukeeka kati omuntu akyalaba omukeeka kyaba atambatambula n'asanga yalaba omufaliso kati oba omukeeka n'atandika kuyomba kale twasulanga ku mukeeka kati bwokola omufaliso nze tokyandaba anti wasigalira ku mukeeka buli siteeko olina okweyubula odde mukiri buli siteeko olina okweyubula nti omwami ono omanyi lwaki abantu obutumu abantu baddenga bukyala waka abantu tebaddenga bukyala waka nti kubanga baba baagalayo addayo okusinziira bwe bunaziba nayitawo okutuuka naye oyoyiga alina akapiki kabiri kali bwetaala eyaka ekuba bazalira bawayita abaana oyo transport eramutwala ekiro kati omukyala alina okukimanyiraga nti omwami wange tutambuza bigere kati ekyokubiri waliwo emirimu gyasobola okukola ekiro nateekamu amadala negatunula mu kkubo natuuka waka kati olina okweyubula leka kugamba kati nze nedda nze jasigalira kati mukyala wa Suna Ben alina okukimanya nti Suna Ben emikwano gye yalina gyegattako kati si gyegyo kati tuukana negino egiriwo kubanga twalabye nga bazimba ekizimbe gaggadde tugenda tuukayo eyo ku byobugagga na biki omukazi alina okukimanya nti ebisoomoza bye balina luli nga bakyasula katugambe emizigo ebiri kati ate ebyetaago byeyongeddeko nti ekizimbe kye bazimbye kati kyetaaga osiiga langi anti kyekugambye kati ye mukyala Suna Ben akyalaba akazigo kali ke baana basulamu enansana yeerabidde nti kati bazimbye kalina
emikwano gye balina omanyi buli stage walina emikwano wogireka waliwo emikwano wogire buli mukwano gwalina wasigala semagala emunako mwonakere matambo ozimbyako ate kati atazimbanga kedi mugenda kuba munyumyaki era naye wenda kuba onyumye naye kuzimba kasiisira kali mwatandikiramu amagezi g'omuwa buli bwalinyisa nawe ng'olinyisa kati nomubufumbo omwami wo bwotegera nti kati atanse kulaba ebintu bingi mu kibuga nziri mukyala wange yagenda mu tawuni akeeda omwo bwe yakoma yaŋŋamba mwamira Reuben oli musajja nnyo nimugamba lwaki n'agamba n'abadde mu kibuga baana bawala bali Kampala ono anyirira okuva waggulu mpaka wansi nogabanna ono ani amuzaala mbutu nga nobwakusanga nga n'abalabalamu naga nti olaba asobola okuyita bwebyo ola nakomawo akawungeezi n'akomawo ewaka oli musajja kati kitegeeza ki nti oyira omukyalo w'amagezi yandibadde agamba ssebo gwe obeera mu kibuga ere kubamalaya mpaka lwaggulo naye yakati olaba osobola n'okuba nga okyakomawo kikyali kisa kubanga abaana gye bali abalina buli kimu semaganda oli wano waliwo abaana bawala nga bali mu kibuga wano nga talina kyanoonya bwe ziba esente yazimala bweba kitawo nga naye yabimala bweba nga obulamu yabumala yasigala kulya buli mpaka kulinda lwalikaddira waliwo amaka nga bo balina sente beetaga kukola jjajja waabwe yabakolera dda waliwo famire emu gyemanyi jjajja waabwe yasooka yakola obugaga nabumala omulembe gwonna oguzzeeko tikupakasizaki bagukolera bukolezi kati oteeka okumanya kati mukyala Ssuuna Ben ateeka okumanya nti Ben ono ayinza okuba tabeera mu bakazi ate kira nobwabaga ali mu bakazi ensonga yesi yabakazi ensonga yali naye amutegeera amulowoleza amwagala amuwabula nolwekyo mu kifo ky'okukaaba amaziga n'okukola obusolosolo bintu byetagisa beetaaga batuule wamu nga bba ababiri kubanga ekisooka obusolo bw'oba oyagala bukola sooka obukolere wakeeyi because ne Ssuuna Ben naye alina okukimanya nti omwana mulona weyamusanga omanyi waliwo abasajja nga bino nga tebabimukulizaamu kati bw'oba obimukulizaamu mukyala w'omugamba nti wayi nga ndaba okwata mu kizigo ng'ondaba ogenda nakwagalira kabiri kali nga ndaba otandise ku engalo zitandise okutuuka kiki ekikutwala ku ebyo nakugamba mbadde manyi ndowooza bweneeyosa kubanga bwe natambatambudemu nsanga ebyana ebyeru ebyo si byenjagala kubanga singa nali njagala beeru baaliyo ogenda okulanga omukazi azeeyo kunoonya kizigo kiri ekimuzaawo wali kitegeeza nti okwogerezeganya communication awaka kubanga omukyalo nobwonajjamu engoye omusajja bwaba wakugenda era agenda kubanga weerabidde nti ate mu kugenda wali abamulinza bakola dda esaawa zino ne bwobanga ebyobugagga mulimu omukazi ng'ali mu bufumbo ng'ebyobugagga si byanoonya mulimu omukyala ng'ali mu bugagga kasitanze mba naye ekiba kibe mutuubire ekyokubiri nobwoba ng'okedde ku makya ng'olina byofunye ebbali kubanga nkubuulire bwana Semaganda waliwo ebintu ebi bye tukabira mu nsi eno ninga Katonda yabireeta tibigenda kuva mpaka nga tuyingira entaana ofa n'obirekawo naddawo naye n'abisangawo n'aliddawo naye alibisangawo ebiri for free tugende mu maaso so kitegeeza ki kiringa bwolaba nti obwenzi tugenda twabusangawo era tugenda bulekawo kati ekyo kireme kulumya mutwe kubanga oledde sikwena nyi nkiteekawo gwe weekumeko mutuufu obwenzi bwonna bwolaba buli mu maka bwonna nga twasaze okubuggalira abakyala bebabuggalira abantu bagamba nedda katulwane tubukendeeze solusoni y'obwamalaya n'obwenzi babuwa muntu ogu mukazi omukazi Semaganda bwewabadde ompita wano singa tuwampisi oba nompita nengaana nandize gwompise naye ngaanyi kati n'abakyala be bali bwe tunaaba tunakomya bino mutumu natera okubukomya ndowooza ate ne Katonda ayinza okujja n'embooko kubanga naye abakyala tukyamwogerako kubanga awali ekibi wetugamba nti Katonda ntaasa mponye ekintu kino kwegamba ebisoomooza bye bituyamba kimanye nti obwenzi bwe buli negwe tobukola buvunaanyizibwa bwe okubuleka ekyokubiri abakazi bonna nga muli maama wange muli mukyala wange muli banyinaze muli mikwano gyange abakazi bweka be baawa ekyo
bebasobola okukikola kasitagaana nebwomwetolako emyaka 10 agwese maganda gyokulidde tolina kuwala oyagala naye yagaana wagakola ki era bali kundaba bagamba kati wabawabira kubanga tibakusiima kati oyinza okumusanga ngaayina omulala gwalina naye nomugati nekana kawala gwe nogaana nze nogenderera kubena tategeera nakasajja kanakampi yes keyawuliramu emirembe wali mwavu naye nakizula nti wandibanga tojja kumusobola kati kyaba yagenda naako kati tozimba mutima kiriza Suna Ben katonda mukyala gwakuwadde nobwakuwadde yagala gatako 50 naye noono muyigirize ti twava kapangisa kayumba kimitwalo 10 kati tuzimba kalina mutuule wansi mukwano gyakayina kati fuuka katugenda kwatwamuka madala nga twambuka litwala tuyingira buyingizi fuuka ekyo tandika kukola emikwano egifaanana ekyo kubanga omuntu ali mukalina amagezi gakuwa nga mukyala we yamulekamu omukyala nga yamulekamu ngaali mukalina sigawo omusajja ali mukazige waffe ekyana mukaaka kubanga agamba ti waayi kalina eno mweri naye siba okweberamu nga tulinamu mukazi ate ekyokubiri tuteeka okuwasa nobona yomba bateeka okukuwasa Suna Ben nobona akolerenkana bitya oteeka okuba n'omukyala kati n'olwekyo ekyokubiri amalala gonna bona amala geyambala manyi wali oba otuuka mwana semaganda nogamba naye bino mbikola kukomaddi nga buli kimu okikoze nogamba buli kimu bemba n'emikwano ningamba nti gino ono amaze emyaka 3 tankubira ku musimu yange akolamuki nga muwandika mukatabo nga ngateeka wali kati bw'alitamu okunkubira lwenziramu okumujjukira nti ono kati ategedde nti nyina alina kyaneetaagako nange bwe kiri nange enamba zange nga ziri mu simu zaabwe naye kola bwotyo kubanga naye mwemba sikyakukubira kati oli kyaneetaaga noonya wali bw'obulyanga obudde butuuse obuneetaaga noonya ebyenyumba bigenda kuggwerawa oba mu ngeri y'amateeka gwe okiraba otya ekisooka enyumba gye bazimba yabwe bombi gye bazimba bakyazimba era kyembadde ngamba Suna Ben oba omukyala yayingidde twala bakuba brasta bakube brasta omanyi waliwo omukyala katonda gwakuwa nga takuwa kuvuma akuvuma nga akuzimba kituufu kategedde waliwo katonda omukyala gwakuwa nga mukwekalakasa kwe okuba brasta enyumba bweyekalakasa ng'oteekako oluggi bweyekalakasira mu muzigo ng'ogula kapoloti ka miliyoni 4 kwegana mu kwekyanga ng'okifuna adi otandika kweteeka ku valusi noga nti naye nja kufiira muzigo bannange kati bw'omala kuzimba ennyumba ate natandika kuuma ennyumba eno nga talina kateni kati ng'oga nti mukazi abadde kyono mukulakulana ako mwakuvumira akusomooza wakuzimba mutuufu tabana kuba kuvuma abeera ekifo kyokugamba nti tugule kateni agenda okulaba yakugamba mpolampola alaba omusajja tebigule naga naye ono katono webituuse naye bwesebo olaba osiba otambula osiba olya chipusi naye olaba alaba olujja okulugula noga nti omusajja omukazi ono kangula olujja oluteeke ekyo nakyo nkole ki anyombesa nga bwakola abo abakyala betwetaga mu bufumbo naye soona atunalaga genda kale ojja kuleeta siriimu wano siriimu asobola n'okusanga waka muduuba bw'obaolooza nti omusajja we bw'atambula naga nayenda ate bw'abeera waka omusajja nga yasibye waka ate ayinza okusinga yatambudde nze mukyala ge siyinza kumukiriza siba waka waka simuterako ekibanda ky'amanda akatunde kabulagula akomewo waka ge nti wayi mwami nategedde gyojja sente n'olwekyo ekyenyumba ogamba Suna Ben enyumba geno nonya bakuba brasta ate mutuufu omwana muwala oyo yakoze bulungi ogiyingira era nambwayo bwenava onja munonyiza ekirabu ye bwalaba akatambi kano ankubire kagenda ku social media ge mwamirawo beno oli wakubanga tute Suna Ben ateekwa okubeera mu nyumba eno bamugoyeramu akalo kati ne Suna Ben bakubya amalala katonda asobola okukuwa omwaka ogwo nakuwa feva ogwokubiri nagikwambula kituufu kubanga bw'anaaba alina kyakuwadde n'alaba nga namba abadde alina contribution ku bulamu bwo osobola kumanya ntunoonya Suna Ben nga tukyamulaba kati Suna Ben abino bimanyi nti katonda muggulu gyali akozesa akadde akole byalina okukola bayibuli egamba nti katonda bw'aba byakuwadde otula wansi n'obifumiitiriza n'olaba gy'ovudde Suna Ben sooka otula olabe gy'ovudde olabe n'abakyala b'olina tikitegeeza nti omukyala mwewakubadde si mulungi n'owakubadde alina byakola naye bw'olaba nga waliyo bisatu byakuzimbye ebyo nobona wasa abalala 7 ate nobeetagako
bw'onaako bwono suna belayinza obutaddamu kufuna mukyala mulala bino bigambire wano kubanga buli akyagenda kubuuza olaba wagoba ono gwemwava mu muzigo kati atenze kitegeeza agenda kwesulira gwanna abasajja njagala mbasabe nti bw'oba ne mukyalo gwatana nonkwade temukaanya era bw'oba nga oli musajja ng'oba oli mulokole oba oli paaso oba oli musumba ng'otume nti waliwo famire gye watta ekwetaaga nonkwade wawasa because sikwasose kuwasa ate sikwagenda osembayo yokola babikola dda basolomoni babikola dda baani bonna babikola dda kati mmanya nti naye bwe babikola amaka bagasuulawo Bruno Betty yakoze surprise omukyala we Princess Teddy gwe yayanjula abantu bayogedde ebintu bingi agamba omukazi takwagala omwesibako biki olabye embeera nga bwe yabadde golowooza obuzibu buliwa mutuufu nze nje nyinza okuba nga sirya wendaba buzibu omanyi baana abantu abalya mmere bo tebalina ludda abalya mmere balina oludda kati singa omukazi yazze niyesansi abaga maama Bruno Betty alina muyaye bulijjo abalya mmere go bamanyi balina saidi abalya mmere tebalina saidi olaba nga bwekoze bweti bwokola bwoti nga bagamba wano nga bwobonga nnyo bwokola mubwoti ate ngaleesa awakaawa kati be bantu baffe ekyokubiri eyakoze baaside walabe nga yetasanyuka gwe bagikoledde nagikoze ate alina osanyuka eyakoze kati ani yabadde alina okusanyuka eyakoze kubanga yakikoledde kati yabadde akikolera ani mukyala ani yabadde alina osanyuka bagana bwofuna ebirungi gwe ani asanyuka kati ani yabadde akola baaside omukazi yabadde akola baaside ya Brunoke oba Brunoke yabadde akola baaside ya mukyala we musajja yabadde akola ani yabadde alina osanyuka ye yagikoze ogwe yakoze eki kati katulinde omukyala ng'akolera ani ng'akolera omusajja kubanga naye gyekiri mwalabe ate agenda kukyusa akataano kati omukyala yagenda kujja ng'akoledde bba katukirinde kati mwe muwangaale ayagala okirabako akirinde kubanga bwe mba nga nze ekyokubiri omwana muwala ono ayinza okuba nga wali abadde bamumanyiira nga baga Brunoke yabaze kazi tiri mugwana kazi ddungi sepegende kati yabalaze ti yandibadde tajjala kujja kati yandibadde azze mulimu abakazi betulina mu maka ngaokumukulira baside lutalo n'okumukuba ekifaananyi gubaga banagombala baside ereeta ebiteeteeyi abantu okubalaga nti nsanyuse naye nga wakanfa kikola amakulu ekyo oyagala kunkolera basire naye nga ne munyumba wange omu ndi muzigo munyumba mulimu bantu balala kati nsanyuka ki kubanga nze kyenabadde enonyamu singa omukyala ono tiyazi ono nategeka baside omukyala namaliriza nga tazze awo nandibadde nange walawo akabuuza omwami nakutegekera notajja wakiri wandize nobeera notuula butuuzi because kati bwe bavudde wano baliwa ekiwalo kino wakinonyiza kose maganda bwe bavudde wano aliwa aliwe walabyeko Bruno ng'agamba nti omukyala bwe twavudde ku baaside yanobye koyinza okuba kati bwe bavudde wali ng'alina lubuto kati n'olwekyo abantu aboogera ebigambo just baseke abantu aboogerera mu bufumbo bw'abantu nga tebalina mulamwa babuveemu mutuufu naawe atulaba aboogerera mu bufumbo bwo abagamba omusajja nga yakodde baaside notaseka bo bagende babe baseke poliisi yavuddeyo negamba nti abagwira basusse okwetaba mu bwamalaaya babiveemu abantu bewaffe bafune emirimu mutuufu nteekateeka kutwala polisi ya Uganda mu kooti obwamalaaya tubulinawo no mu tteeka naye webulibbi anti twagala poliisi Minister of Internal Affairs bamuyitani pozi waliwo Minister of Internal Affairs kamukebere wano sigundi ono si Jeje Odongo oba yotafiri kankebere wano otafiri waki wamateeka si wabalamuzi oyo
si ejojo dongo kati teekateeka kugamba baloya baffe okutwala polisi mu mbuga z'amateeka because polisi okugamba nti abagwira tebalina kwetundira wano abanasi bebalina okwetunda kiri mu teeka lya polisi kati obwabalayo mu ggwanga lya Uganda bufuuse etteeka oba omuntu akikola kyayagale kati kitegeeza nti mukyala wange bwayambala nimubuuza tolagawa bwangamba nti ngenda kwetunda nga mugamba togenda kubanga ensonga zetwogera zino ziraba abantu abategeera n'abatategeera kati singa ebintu bino biwulizibwako abatategeera onamuvunanirawa mukyala wange gwe musanga ayambadde nimusanga yakatuuka erungujja nimubuuza laga naga ngenda kwetunda muvunanirawo Jeno Kayindo tafiri oyo si wamateeka oyo Swa question and fair. Simanyi byakoze bitya. Internet affairs. Kayindo tafiri. Kayindo tafiri. Kati tugenda mutwala mu mbuga z'amateeka. Polisi yayiseewo ekyokeka beti abagwire tebalina kwetunda. Ye netokubire banayuganda bwe betunda esente baziteekawa kakawunti eriwa. Because teri business talina license. Revenue yandibadde yagambye polisi account eriwa abetula gye bateeka sente bakulakulanya eggwanga ati bonna ndabagenda ng'agamba muleme kubba sente z'abanauganda kati obwamalayo mu Uganda bwekuba nga bufuuse etteeka buli revenue ekere ku mata buli mukazi emuwe license kati kabajjewwo esebaganda kabatuuke yatoweka kabakere mata mukazi bamuwe license kati okyadamu bwe tuba tunoonya mirembe mu maka polisi nevaayo gyengenda okuloopa nga nsanze mukyala wange agenze mbitakola makulu oba nange andoopi mbitakola makulu kati polisi emaze kugamba nti bannayuganda bebekkirizibwa okutunda akaboozi kati bino byetukola tubikolera ki oledi wa polisi amaze kugamba nti abannayuganda bebalina okwetunda wonaokwata mukyala wo nga yeetunda kala oledi polisi yagamba ogwo si musango kati kibategeeza tuweza nga bwe twandika mu ttaka kubanga yekyokubiri polisi efulumenta information ya internet yagimuwadde kubanga internet ino omwogezi bamuyita ntiri mulabawo ku mawulire bamuyita kimwe kyokima gwendaba goterekolaba nabo kati internet affairs mbudu njagala sebaganda buvano buuza minister wa internet affairs ntwali okwetunda mu Uganda license bagigabirawa kubanga polisi emaze tugamba nti abannayuganda abanansi balina kwetundira mu ggwanga bannayuganda ye balina okwetunda kati polisi tulambike ati polisi egenda tulambika nti abakazi abetunda sawa 8 babeera wano sawa 7 babeera wano ekiro babeera wano n'omwezi ogujja bajja kuba wano kati ekyo ekirambulule era bwe kyagala ogyogobuuze akulira polisi omupya pozi bamuyitani omupya byakagaba kati kubanga polisi bwegamba nti obwamalaaya abannayuganda tebalina bukola oba abannayuganda yebalina obukola kati n'abakyala baffe nabo mwebali bikoze kati polisi yeyawula nti kati batwambaze ebiganduula nti gwonasanga yambadde eganduula oyo takola bwamalaaya tuveeyo kubanga kati ogenda kuwera ennemba na polisi sindawe kubanga nakiraba ngaokiraga ku mawulireko nga polisi egambe nti abagwira tebalina okukola bwamalaaya wa bannayuganda bebalina okukikola kati bannayuganda nze ndiki mukyala wange munnayuganda nowange mwali owaayi abataka abataka munaye bagenze Namibia eyo ekyabatuuseeko mutaayi wange si kyangu ddala ekyasinze okumala eggobe mu kibya ne pulezidenti olunaku olweggulo n'afulumya ekiwandiiko naga nti abo batuswaziza nnyo bagenda batya nga tutegedde abataka bwe buzibidde leero bakomyewo mu ggwanga abataka tebaweebuuse nnyo omanyi owaffe bagamba bwe bakutenda okudduka toyitawo osula bwe bakutenda okudduka tisemaganda muddusi naye kasitayite ewaabwe olwo nga bamuva kati abataka naye abo batali bataka bo
bataka abataka abawulize abatali bawulize bataka gwe babadde bagenda kulaba yani basa bataka bo babadde bani babadde bataka gwe babadde bagenda kulaba yesa abataka kati bo babadde bataka babadde bali ku appointment era omulabi ajja kugamba oyo tamanyi bya Buganda bebavunanyizibwa ekyokubiri Abaganda bagaba balina ebintu byabwe bisobola okubabuusa ne bituonya wali kabaka ati kati si bwe bagamba tujja kukola emisambwa gyaffe tukola abataka baffe kati kabaka gyali babadde tubetagana kufuna tiketi mpewo yenyini wuwe kubanga nalabako omutaka omwagamba balete kabaka tumuwonye tuwamala bo bagamba nti ebitawanya kabaka si bya panado na ddagala ly'abazungu ekirala tulina okukkiriza nti mu Buganda wano amampaati gakubya nanyinimu amampaati gakubya nanyinimu amampaati Abaganda bagamba tuli bawulize eri kabaka kitegeeza kabaka bwakulondera omuntu nga webweru oteeka okuba muwulize gyali abataka bonna bateeka okuba bawulize eri Katikkiro noboba Katikkiro tokkiriziganya naye kasita otuuka ku kyakabaka oteeka okugonda Katikkiro bamuwulira bamugondera naye ne bigaana daba omanye amagezi bwomala kwogera bwe tugalaba kati abataka abagezi twabawudde nga twanayita myezi mitono ojja kulaba ekibinja ekisituka ekitongole abataka abatuufu ojja kulaba nga balina kabaka kino kijje kunze kubanga kati omanyi oba kino omanyi simanyi kuvuma ebintu epusi ogimanyi omanyi mu byonna byetogera ati bayinza okujjamu kano pusi ogimanyi pusi ezaala abaana bonna yebazaala naye bwe batandika okukula ye ina engeri gyebakangamu neyawula oba bakita bati ekyo kibulire bulungi pusi bwezaala abaana bwe batandika kukula bwe bakula egira nebakangamu abatadduse besigaza kati ayagala kulaba batuufu kati akiikirira kabaka webweru kati kabaka yaleka bamukwasizza kati kabaka namugamba kanga mutulabe kati keyakazeemu yategedde ti bana abataka tebawera bano si bataka benyini abasigadde abataka badde bakola buvunanyizibwa bwabwe ate obuvunanyizibwa ekika kibeerako n'omutaka singa abazzukulu bajemera omutaka yayagala bamujemere omutaka yagala abazzukulu bamujemere suula lunaku nga babayita abazzukulu bagundi tugenda kukunganira egindi singa tebajja obutaka babukyawera obutalimu bazzukulu kati abalala bakkirize nti bwoba olina nowampada olina obulumi ate nekyokubiri kankubuli teri yalina bulumi okusinga sanga lya mbogo ate raba esaawa zino kabaka nobaba yafa ana alina omubi abalala bane boolaba banoonya byakulya ekyokubiri teri muntu ava mu nsi nalaba ku minisita wa gavumenti eyo ng'agamba nti abataka ye baali bagenda ebweru basooka kusinkanani tiwakalabaku wakalaba akoze nakogera kati ate bagenza okutuuka Namibia ate pulezidenti yomu owayi bano baawa bagenda nga tibogedde anti kyali bwe kiti abataka bonna generally group yonna yasinkanako president of recent asi bonna kale abasinga obungi abatali bawulize basinkanako ku president ate omanyi enjawulo eri ku president ono ogende bwe n'omunyumiza Katikkiro oyo tategeera bulungi talina magezi bulungi oyo golaba oyo atuyisa bubi bwe mmala okufuluma ate Katikkiro ngajja oyo gwe bayita jjajja tubabulwa sebo kati batomedde kati ye yamalala kati agenda natugenda kati obalabye abasajja bo ekyokubiri singa kabaka olwo singa tiyali jjajja tebwaba singa yafadda ekyo kijja kunze singa tiyali tibwabulwa jjajja w'eggwanga lino gwe twagala ng'erinnyo singa kabaka yafadde ku lwebulere baali bamutta ku lwebulere
waine emyaka emekadde nali mukulu kusanga mu Kampala kati walabe kyali mu Kampala singa kabaka bamukwasa yafuluma ku lw'ekasubi yalasigala nga mulamu kubanga n'abantu bonna kubeera ku rawundi beebati tebamugwira kubanga walonda abagala kutuula ku Namulondo eno nabo gye bali olwo bebaggalira omanye kakwese baganda obuwulize kikulu bw'oba oyagala kuwangula ulira aliwo olyoke beere mu gavumenti y'ennungi esaawa zino Katikkiro wa Buganda ono Mayiga gwenemanyiko katono ebitundu ngaaga nowankode wali abatamwagala naye ayinako akatono kakoledde Buganda eno abantu basiimeeko naye bantu mwe musiimeeko Katikkiro ayina kyakozeeko olwokuba sibe bali mu ntebe olwokuba sibe balimu balebererera nga Mayiga galina kyakoze obubaka obusembayo eri abaami abakulaba tugende oba tulye enkoko abatulaba bino tubyogera nti kubanga tulina obukyayi ku muntu tubyogera nti olwaleero Katikkiro bw'aba yaliwo bwali batakyaliwo tubagenda mwogerako kiringa bwala bajjajjaffe tubuhabulwa bwali batakyaliwo twalagenda namuwandiikako naye kati bw'aba akyaliwo gwe tulina okuwandiikako tulina okwogerako kati bwali bavudde tuyogera aliddewo ekyokubiri omuntu bw'aba akoze ekirungi nga kirungi ne mu maka gaffe ng'olaba ng'omwami alina kyakoze nga kirungi kisiime leka byonna gamba kale walawo gasizaki kale bwetulina namakulu tulina namagezi wali kisajja kiiki naye weerabire nti waliwo omwaka gumu gwe yaleeta ebiteeteeyi abatulaba tubeebaza nnyo okubanga mubadde mutugoberera oyo ye mwami Rawben Men's Forum program kyeriwo nga tuwumbawumba kati of recent omwaka guno tutalaga ebitundu byonna kusinkana abasajja buli musajja yenna bwe tugamba nti tuli kasubi oba oyina ensi oba tolina nsimbi jangu twogere kubanga kyuma kikwagala kyuma omuliro guzikizibwa muliro oba tukitegedeke bw'onoonya amazzi toyinza zikiza muliro omuliro gwekola ki kati twagala obeere omusajja atagenda kulwana obeere omukyala atagenda kunoba obeere omukyala agamba bakyala bano tibananga obufumbo bulungi eriyo yabutegedde bubeeremu nowakwada oli namba 40 bwe tofaayo abalala bona bwe kasute ekikulu olwo muba mulidde abasuze enjala tobafaako bwe yagala baawo musuute mukube banno omanyi bw'oba olina ekintu kyo muleme kutukuba ebibi yokka n'ebirungi mugende mutuufu mwami gwe kwebaza emyaka 12 gye maze naawe mutuufu obadde oli mulungi osobodde okutwala abaana ku ssomero osobodde okungulirayo akateeteeyi weebale mukama atwongere emirala emyaka 12 kituweza 2 mweki teriyo omusajja awulirako Ssemaganda natakera mukyaka nti mukyala wange ono kati bano boolaba abanoba ebyo bigambo byababula mu kamwa akawo kaabula waliyo ali eyafa ng'ayagala kumanya we musangibwa ayambibwe awulira asusse Men's Forum tusangibwa Najja Nankumbi ku Kyesimba House kwe tusinzira tulina n'essaako yaffe tobeereyo n'ofa ng'obwavu bukuluma nodde omusajja n'ogenda kwewula omusajja n'akubuuza mpozi baani akuzaala kati nze ndabizi batubula bwombuuza kitanga ani anzaala bannange bannayuganda mmwe mwina emitima emibi jangu otuukire Men's Forum against domestic violence in Uganda Kyesimba House Najja Nankumbi botukubireko ku simu zaffe 0758 namba zaffe 0758 256 eyo kasita ogikubako ojja kutegeera byonna oyagala kwegatta ku Men's Forum oyagala kunoonya akasente oyagala kutereka akasenteko because tukimanyi nti okwegatta eki endala 0772 965 eyo kasita ogikubako nobweziba saawa 5 kasita ogisangako leka mmala kukuba kikonde ate olyoka oloope loopa nga kikonde tikinakola ki mutuufu n'owaba nga oli mukyala ng'olaba olina obusungu buno omusajja oyagala kasereko omutwe nga tonasalako sooka okuba akasimu ate oteeke mulawudi n'omwami nga bwawulira mbadde njogerako naba Men's Forum kubanga Men's Forum mu ggwanga tuzanya ndowooza kati tuzanya ekitundu tukola percentage kitundu 88 okulaba nga abakazi n'abasajja batambula mulembe mu maka gamu tweyanze kale tunaddamu musubscribinge musharinge ensonga zonna tulabikenga tuzibatuusaako bye bye